ng'otuuse wala tedda ekiwozezo labye eki ngandabye obulimi ne wano bali wafaanana obulungi bwawo omaka faananyi mpaza ono wasenemeka eno kati $100 $100 naye ng'ate $100 ku Valentine mutusalidde kuti mutubulidde 25%. bajjeko 25%. Kati nebo omaka faananyi osasudde $10 omwasasula $10 mwena ekikazi wali wakyagala obwedda nosiomya nozifuna nozikolaki nozibwayo omanyi ziwaayo sente ezo nokira nekitajja nokira nekitajja $10 wakiteekayo nabaza kiwezawo nga nsasudde $10 kyangwa sinakisasula wakisasudde anti okuyingira nga balasasula ku reception kati nokira nekitajja kati tugeze tuvudde kwa kamwesi ku Valentine's Day ku show ya Aromatic Ent tusibidde wano ku Hairo Hotel Ngowa okitegeera ozze ne Aromatic Couple Day ozze ne couple so wanotegeeza osasudde $10 kyo n'atajja n'afuluma n'agenda ng'afunye akasimu kakati awo okatuli kikugamba nti Katonda tagera kibi ate abeera wamu n'abagumiikiriza kati ozireka ne zifa wamasookola b'abantu zikasokayo ku kitanda It's a couple thing. Otandika. Okuba omufaananyi tekize. kati ogamba kati singa kibaddewo soka nokwata kano Nokatereza bwoti. nesooka netulako wano naye olaba kino $10 bwejja n'omuntu nemuvaawo nga amasuka tegatobye aba yakusala tuyene nambalerero kakati wano bwemumala wali ku maaso senya dressinga kwetereza ino nejakuzi ino soka kutulako mujakuzi nedda baabo ino si ejakuzi wemira bw'omanyi ekiri wansi kino kituli kiriwo naawe kiriwekiambi bataddemu amazzi tomanyi ogenda kulinnya banga alinnya mu nnyanja oteeka wano omuntu ebigere nobiteeke omuntu atya kuteekaawo bakadizayininga lwakubakatendemu nga temandi balazeemu bakadizayininga for couples kati omumala okujjano wamuza okunaaba osootulako nawo nekiggwerawo akamatuula wano akamatuula mweno sibesi bugwera wano ate wano biralamu kati wano wewe mmeka wow wano waba wa $5 $120 mu mbala ennyanga wajjawulo wano molisi kati wano namboole ono namboole wano kameeting kati wano wali osobola okutuulawo nga bwolaba ku namboole eyo namboleyo kati wano tuulawo ng'omupiira gw'ogulabako anti kati wano wagumaliriza tulako wali kati oba olina byokyako business wali bakubira amasimu kiri nga ogulaba okyagutaddeko mu center kati ogenda owulira mu mpira rifu ng'afuuye n'ogamba ngayo n'ogwa enamboole n'oddayo n'ogumala ate no baba nga ziraba ekinyonyi kati laba akeere baba era nataano kati ate ekyenjawulo ekiriwo tinamboole yo esobola okutuula wano naawe lwotulako wano namweraba gwosobola otuula wano namboole yo nentula wali nokola emirimu gyo nenamboole nekolao nemaliza ebyayo bwemunyumya naye kunyumya how was it? Did you like it?
Wabalia kintu kyamagezi ekinyuma. Okimanyi teri byamagezi binyuma nebera business nga oyagala kuteka ku mutimbagano oba ku kitoko wawa oyogera ebigambo nga byamagezi tebabigulira naye saamu namboole saamu omupiira saamu bajja biraba namboole okitegeera niyanje kati wano kati katugeze otudde wali namboole eri wano mbozi kyawugirawo emboozi eggirawo okigawo bwekuddamu nkuse oluma entwala atano zigisaana zigwayo kirabayo ate wano atano zikolaki ate tukyalina newali ewalala era ku sente zezibwetwala ameka atano dola 10 ameka ali olwo mweradiriza owaye egwe nja kufunayo omwezi gwa tukibu gumunde te mukazi wange wano naye mukazi wo abanyumirawo mukazi wo weka mukazi wo eyabanyumirawo kalate kankuwedda abakazi beeka tulina okuleeta mbiri mu bifo nga bino olw'ensonga bw'oba okyamuleetako agenda kufuna migwari amuleetewa omukazi weeka alabe nga ye buli naku bwe weekyuse waka alaba kitanda kyammwe alaba dirisa alaba tv tewali kyanjawulo kati migwari amuleeseeko wano akali wano kati omama agala okulya era wababiri omutegeeza kako omwagala okulya okijjawo mmere era ku mitwalo gyameka tukyali mu rumi eno Premier League eno Premier League oyagala okula mu muvaayo eno muvaayo mujja mutulako era babiri olero tu era babiri mulaba ka Premier League kammwe wali babawo ebinyogo ga Kano Fridge kakali wali munywa ka wayini tekafridge kali wali mukyali kwataano muli kwataano nga mu olunaku ataano ekibiira muntu mujja wano tewaba kwebaka ate mwebaka kinga mwasasudde ataano tewaba kwebaka omuntu asasula emitwalo ataano ne weebaka tosobola kwebaka lwaki weebaka nga wasasudde ataano n'emizimu gyewamwe giba gikuzuukusa owange sente zifa wasasudde ataano zifa Lero kati nagamba tugende kwa kamwesi gwere ku hayo hotel ekiri mu dola 10 muziwuliramu ekiri mu dola 10 oba inoze ate zinazo rooms Unana satu. Anti ekitegeeza batandikidde mu 10 oba mwemu paka musatu tutudde kuyika tutudde kuyika kitegeeza abantu tubalaze ekifo kyonna bwekibalazeko just pass oh my god eno 804 oh my god zibaita toizo okali okudde mu lumu ate zirumba waliwo kazikiza wano wano mukabonna ino hino
Okay. Right? Yeah. Good morning. Good morning. Good afternoon. Yeah. How are you? How are you? Oh yes, yeah, we are at Kano Hotel on Irobowa. Yeah. And it's a Valentine's special. Tugezaako okubajukiza nti temwena kuzomezi nga 14. Yes. Tugenda kubeera waliko akamwezi. Akamwezi garden. Ennaku z'omwezi 14 Valentine's Day. Yeah. Tulinawo ebo aroma Mu kibatu. Ojolaba abaana ba aromatic. Yeah. Ate olabe n'abaana ba ebo. The Ebonies. Olunaku lumali bulungi. Yes. Ekirala tugenda ennaku z'omwezi 15 tugenda kubeera wali ku dance balina ebulenga. Yes. Yes, Dance? balina. Dance? Dance balina. Dance Balina. Balina. Dance balina. Dance balina. Yeah, man. Yes, no tugenda kulaba bwe tuli Ebonies ne Aromatic Entertainment. Uh-huh. Bwe kyomanya bijjamu ne kapoyo. Yes. Valentine yonna, weekend yonna eyo. Ate bwe tunaafe tugenda kusibira wano ebunyine. Hotel. Yes. Ku dance balina tugenda kuba Tugenda kulaba 15. Yes. Okuyingira wonna Omutwalo gumu wonna. twala omu. Yeah. Table. Yes, from there we have the after party. We go to the Kano Hotel. Yeah. It's a karaoke live band. Yeah. Karaoke. It's so bad. It's a bit. Go see what we have. So. Sijeta naye nga bagambye nti $10 ne endala za $120 naye nga bakusayirako 25%. 25%. Kati ya mtwala 25%. Chinkana kwa sasa mtwala kwa 10. Yes. Wachitegera. atamanye live band kiba bategeeza balina akalunga mumanyi Wewe tutandika. emundeke ndakakasiza omuliraano ekikukuuma bwezi gwange Wangi era muliraano yali badde alinga muganda we agambye atya ekintawukanya omuliraano ekannalise musatuse kulira laba nasenguseeyo abadde amaze okuzimba kirumanga n'omukazi yannobyeko abadde alimu kkira tulakita Wangi kakusambulira avudde ku babbi abatakoowa kunziba bananga omubbi w'engoolo omuntu nze sitira kutereka kulira bwebiki ebedde amatooke mwenda ninga abalibira ne bannamenze kubonoka nsoboliko mu nsi bannange wetamwa nze kansulinga nkuuma ndaba agayonja ngweko mukandala kyeva mukanga ne mukanga membe ayi nabula kulira Oze togenda kudduka nkufunise. Nkwegayidde ekyo ndoka. Neebaze mugambe mulungi. Enkyalo ennenaka muku. Naye tolowooza nga nsimbi. Ekumukandala bwe ŋŋamba. Wange bwatese bweweetiri. Naye weetiriya bulungi. Kulira! Nga tokoze ttima. Nawe obudde bwankuba. Basajja kumanya. Omanye obudde bwankuba. Wange kumala ebitembuka. Kulira! Bakonda kubita. Bonze batujje nkulaga abasenene n'ekirala mbaya. Yeah.
tekimazeeyo mukulu aweri fine kati ekiko tekimazeeyo kati okujjako zino kati nga wali mu kasonda wetutalaba when someone tries to be kicking the ball to the other end just osobola okyusa mu kasonda ne wane nenga ye just one of